Yes, twayongerayo n'omunyo live ziri 3 zimaze okubanga zitakusawa emu eyakawungezi tugenda tutandikira mu bitundu ebyekyambogo bannakibina ekiri mu buyinza ekya NRM wadde nga akakiiko ak'ebyokulonda tekanaba kulangira nteekateeka za kulondesa bukiiko bwa byalo LC esooka ne LC eyokubiri n'obukiiko bw'abakyala bo bakuŋŋaanye okusala empenda butebe bayinza okuwangula akalulu kano singa ate ab'akakiiko ak'ebyokulonda balangirira enteekateeka tulabe byabadde era basaze magezi kibagamba kiki balundulidde okuba nti wangula ebifo bino. Nga wadde akakiiko k'ebyokulonda tekanaba kuvaayo kwanjula nteekateeka nnungamu eneegobererwa okulonda obukiiko bw'abakyala ne bassentebe b'ebyalo bo bannakibiina kya NRM batandise okukola ensisinkano ez'enjawulo okwetegekera okulonda kw'obukiiko buno. Bannakibiina kya NRM okuva mu districts ez'enjawulo okuli Mukono, Wakiso, Kampala, Mpigi, Kiryandongo, Mubende, Nakasongola, Kiboga n'endala basinkanye ekyambogo ku ofiisi ya ssentebe wa NRM n'ekigendererwa ekyokufuna obubaka obwavudde wa ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni ku bikwatagana ku kwetegeka obulungi mu kulonda kuno. Ensinkano eno yeetabiddwako n'abantu abakola mu takisi, abakola mu butale obw'enjawulo, aba bodaboda nga bonna beesunga kuvuganya ku bifo. Tusaba muffe ssentebe wa NRM yenna ajje atugulirewo omukolo guno mu butongole. Yakulira ofiisi ya ssentebe wa NRM Hajat Hadija Namyalo awadde obubaka bwa ssentebe w'ekibiina era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvuganya ku bifo bino. Tulungi titugenda LC1 elections. Tugenda mu LC1 elections naye gwaliawo ekitukuŋŋaanyisizza wano kikkakatibwako naawe okwesimbawo bakulonde kusobole okulwanyisa tetugenda kulwanyisa babbi nga naffe tetulina bifo. Tuli mu operation tusimbudde kulwanyisa babbi battaka. Abakyala abeegwanyiza okuvuganya ku bukiiko bw'abakyala nabo balambuludde ensonga zaabwe. Tugenda kubeera n'ekiseera abaana ab'obuwala abali eyo abasasanya abaali beetamwa ekigambo kye bayita NRM naye tulina omuntu ali mabega waffe ye Hajat Namyalo mbakakasa nti tugenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula ate abantu baffe abavubuka ab'obuwala ab'obulenzi muteekwa okuganyirwamu eggwanga lino mulina okulyenyumirizaamu mulina olisanyukiramu kubanga tugenda kuwangula. Abantu bali aba opposition ebiseera ebisinga kye bava batusinga kuba bo kati batandika dda kino kigenza okujja nga ate bo batandika naye kati kyemanyi tusimbudde nga bwabiyogedde abantu abamu stress zigenda kututta lwa babbi battaka babbi b'amayumba nze Jamiru Lubega yanziba n'omulala stress ze tulina olina jja nkola gindi ndi w'amagye ndi kano ndi ani ate oluusi boonona kifaananyi ky'amagye nga si basirikale naye ne bakozesa ekyo. Ensisinkano eno yeetabiddwako n'omubaka wa Uganda mu Saudi Arabia Sheikh Suleiman Guggwa ng'ono n'asimya ofiisi okuweereza obuyambi eri bannayuganda. Pulezidenti Museveni 2026 akomawo. Ekyo tekwali kubuusabuusa okukomawo. Temubuusabuusa ffe tukyali ku linnya lyaki lya kitaffe tukyali ku lyaki anaamala tugamba nti n'ery'omwana tulyoke tuva ku lyaki abakatuliki musinga okumanyaawo awo tulyali ku lya kitaffe erisigadde bw'anaatugamba nti n'ery'omwana nga tukola ki naye tannatugamba tukyali ku lyani. Muzeeyifuga eggwanga lino ng'era bulijjo bwe ŋŋamba mpaka lw'olifwa. Byachambadde Rollins ne Ora Gabriel ku Rasalt TV Omunyo.